Katikkiro Charles Peter Mayiga avudde mu mbeera n'atwala omukulu Frank Gashumba mu kkomera mbu lwa kumuvuma na kumwogerako kale buli naye ng'ate Frank Gashumba nange leero mmuddiramu kubanga byayogera ffenna bye tuliko essaawa zino twebuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine neyeegasse ku bannayuganda bangi okubanja kabaka waabwe era nga twongera okujjukiza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nti oyinza okusibisa Frank Gashumba ne bannayuganda bangi bonna togenda basibisa wabula leero atuddeko ku saidi ya Frank Gashumba tabadde mukyamu si mukyamu talina buzibu bwonna era leero gayogedde gabadde mazima omuntu oluusi bw'akola ekirungi asiimibweko bw'awonaku kasajja kankwe kasajja kabi naye ate leero Mayiga osibisizza musajja wa bwereere kubanga naffe abali eno tuli eno tuweebuuza era twogera nti ddala kabaka waffe ali ludda wa bibuuzo bye tulina nga bitwebuuza ng'ate ansa tetuzirina tulina ebibuuzo bingi bannayuganda beetaaga okumanya beetaaga okutegeera wa kabaka waabwe gy'ali ne bwe tulabanga Mayiga gwe oyagala kuyisaawo bibyo oyagala kwefaako wekka oyagala kwekolako wekka tuwulira obulumi n'okutya nga tugamba nti lwaki Mayiga oba weeyisa bw'otyo ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka era lwaki toyagala muntu yenna ayagala kubuuza ku Ssaabasajja Kabaka oyagala kwefuula kabaka wa kuno bibuuzo tubirina tubyebuuza kubanga singa wabadde tolina kyoyagala kuyisaawo nti tolina kyoyagala kwefuula tewanditandise kwata bantu babuuza Ssaabasajja Kabaka era twewuunya ng'ate bwe twebuuza lwaki okoze ekikolwa kino naye omukulu Frank Gashumba tukusabira wamma mukama waffe yonna gy'oli ne twongera okugumya era ne tukusaba ogumire wamu naffe nti tuli naawe mu mbeera yonna oyo Mayiga talina kyagamba bantu ate era talisobola talimalako ne bwaligezaako okukola ki talina kyajja kugamba byebyo baganda bange mikwano gyange omukulu Frank Gashumba akwatiddwa mbu lwa kuvuma Katikkiro Charles Peter Mayiga nakumubanja Ssaabasajja Kabaka kino inshallah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa ffe be muwalampa tuba tulabye bikyamu nga twagala balabula nti abafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde eno ekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala. Okay, naye mwe omusajja ono akyaliyo sheeka ono akyaliyo oba ddala yafa kubanga ebigambo byayogedde ebigambo bye yalinga ayogera statements ze yakolanga Sheikh Muzaata yakolanga statements nga yakuba tooki mu future mu biki ebiribaawo oba kitegeera eyo statement Sheikh Muzaata yali yagikola dda emyaka ndowooza mu 2017 awo we yakolera statement eyo era siri musajja mu Isiraamu naye njagala otwala omukisa guno okugamba nti Sheikh Muzaata awumule mirembe era Allah saba Allah awe Sheikh Muzaata ejjana era amusonyiwe na buli kimu ekyamusobako mu bulamu bwe kakati omukulu Mayiga maye tokyasala kitibwa kya Bakatikkiro wazze we tukwagala kino nkola tugenda kugunda bw'oba oyagala okikakasa nti tugenda kugunda buuza ku kyaliiwo mpuuga tugenda kugunda and with the facts ogenda kiwulira kuba bulijjo omanye we bakwasa Ddamula oyagala nnyo okweyambisa ekitiibwa kya Ddamula
okubeera nga oyina engeri gyo compressing abantu abanyigiriza bakakkale bakke wansi nga woyisaawo ebintu bya mwami Museveni. Kitegedde nga oyamisa ekitiibwa kya Ddamula kubanga baakulonda mukwata Ddamula ne weerabira nti Ebungereza kabaka waayo oba kwini waayo bwalonda prime minister Abangereza bwe balaba nga bintu byakola bya akola majaani bamuyisaamu eggaali. Kati gwe bulijjo yoke mabega wa Mengo n'okola takatakawo okitegeera naye ng'obadde ng'omukola nga tusirise nga tubiraba ng'obikolera mabega nga tulinda lw'olivaayo bwoti kati weetadde mu ttaala watugambye ogenda kulwanisa. Okitegeera bannabyabufuzi abatuma abantu aboogerera emipiira simanyi n'ebikoze bitya era gwe wagambye simanyi batukwate batusibe. Kitegeera nakulabye nga oli mu lukiiko oyambadde obugalubindi wenna okinnambuka oyogeza maanyi oyogeza ennugu fitina n'obukyayi wamuna olw'okubanga abantu tukubanja Ssaabasajja Kabaka gyali ebyo ne bitugenda kubizirira ddala. Era omukiga akugamba hati nozo biyite ebintu by'okuzaanazaana tetuli mu kuzaanazaana oya mukiga yakuwoninga wagambye nga bw'ogenda okufaafaganya bannabyabufuzi nawe ogenda balwanisa ebala tagiza Kyagulanyi naye kankutegeeze kino Kyagulanyi tutandise kumulwanisa kati Kyagulanyi obaddewo ebbanga lyonna ng'omulwanisa and as a matter of fact Kyagulanyi tewamulonda na kumulonda ekitegedde Kyagulanyi tewamulonda ekyo tukimanyi. You envy the young man mulinako ennugu jealousy olw'okubanga yatubuusa ebigendererwa byammwe kati bifudde ettogge. You envy the young man ekyo tukimanyi. You envy the young man's success kati gwagamba nti ogenda kumulwanisa ogenda tandika omulwanisa watandise jjo omulwanisa oludde ebbanga ng'omulwanisa kalediyoko oba lediyo wajja ya CBS wamugobako era kwe kuli abamuvuma ku makya emisana n'akawungeezi. BBS tajjaayo TV yo era kwoleta abantu abamuvuma abamuvuula ku makya misana kawungeezi. Ate saagala mwerabire waliwo omukazi omu yali akola ku Baba TV yalizayininga yavaayo ekyamugobyayo oba ekyalo kiro okulizayininga byebyo kuvuma Bobi Wine kuba omukazi yagayizibwa naye singa gagenda kunzita batuvumisa omusajja tusiga obukyayi kyokka ate ng'omusajja tumwagala. Ezo zonna puroguramu ezibeera zivuma Bobi Wine n'okumulengeza ebeera order era babawo ebyokuvuma nti leero omuvume kino leero omuvume wano leero omuvume kino leero omuvume wano byeyo mayiga tukimanyi. Kati n'ekirala Iggwe agamba nti ogenda lwanisa bannabyabufuzi ku bannabyabufuzi bogenda lwanisa ni gw'olonda toyina gw'olonda era ba MP abakwewaza bagira kumanyika Bobi Wine ositegera oyina b'olonda boyinako obuvunaanyizibwa zezindiga zabaddemu mu lukiiko zoyinako obuvunaanyizibwa zabaddemu ng'oyogeramu oyo Gasiya abo boyinako obuvunaanyizibwa. Omanyi mulina obuzibu bumu Mengo tukimanyi bulungi gwe mayiga olowooza nti ojja tiisatiisa Kyagulanyi tukimanyi bulungi tosobola kwendoosinga Kyagulanyi Mengo tosobola kwendoosinga Kyagulanyi ku mulembe gwo under leadership tekisoboka. Akalulu akaggwa aka 2021 wamwendoosingako teyawangula n'ababaka bakwewaza tebagira kumanyi ga Kyagulanyi bagira kumanyigo si kwe wagira tosobola kumwendoosinga kubanga tomwagala n'okumulonda wamulonda alonda mukama wo Museveni kitegeera. So mwali muyina omuze nti Mengo era Mengo yasirike eby'obufuzi buli muntu yenna ayagala okushayininga alina okugira Mengo buli muntu yenna ayagala okubeera nga awangula obukulembeze alina yitire Mengo era Mengo mwikire Mengo mukyale Mengo mwamuzalawa okitegedde
naye yakulaga nti akalulu akawangudde ffe twagenda okukizuula nga Mmengo ebigendererwa byammwe bya mwami Museveni era ebintu byammwe byemukola byonna bya mwami Museveni. Agenda ze mweza mwami Museveni gwe omuntu wotuuka okuviirayo n'otugamba nti gavumenti ya Museveni nnungi nnyo okukira ku y'Obote n'ey'Amini bali baali bagwagwa ekitugamba okay sooka osimbe wakati awo ku mulembe gw'Obote yawangangusa Justice Ssekabaka Edward Muteesa omuntu omu bw'atera n'amutta naye ku guno omulembe guno ogwa Museveni gw'oli okutuwaanirako ssebo gutulugunyiza buli muntu buli Muganda yenna na buli muntu mu Uganda agolozezzaako basenza abantu ku mataka gutulugunyiza abantu gubbye buli kimu ku guno omulembe abana Uganda abaana ba Buganda lwasinze okuwanganga okuva mu nsi yaabwe ogenda okukola obuddu obwakadaama segera ebyo ku mulembe gw'Obote byaliwo ku mulembe gwa Amini gw'ogamba byaliwo statements z'ovamu zonna za byabufuzi inga ofevalinga oli mukamaawo naye kino tukikubuulira Mayiga tolina munna byabufuzi gw'olonda abeerawo ng'okimanyi ate tolina kugenda kutiisatiisa totegana kutegana kutiisatiisa muntu yenna wano mbu simanyi gwe ogenda simanyi kukola otya wano chapa mu ngalo byali bya kiyaayi kikyo Sheikh Muzata yakyogera yali yakigamba dda abantu etofaali wali mubbi kati gwe omulembe gwo obaddewo kikyo oyambye muna Uganda owo Muganda onyumya masengere ayiwo ku mulembe gwa Amini just wajja n'ogimaliriza kati masengere gy'owaanira abana Uganda oba Abaganda jagala otulageko omwaliriro nga wakuwa abaana ba Buganda kwe babeera bakolera either kuweerere oba nga basasula akasente nga kasaamusaamu byonna obikola ng'obikozi nga bya bizinesi yo amataka nakulaye nkulaba ng'oyogera ku buwangwa neno tolina na kimu kyomanyi amataka g'obuwangwa nennono gonna gatundiddwa ku mulembe go under your watch ate ng'obimanyi amataka g'ebika n'olw'ensonga eyo njagala nkujjukiza njagala nkutegeeze nga mponzika nti mu success ya Kyagulanyi toliimu Mayiga olaba omudinayinga radio kubanga toyagala ayiseeko njiri ya nkyukakyuka ku radio sina yiyo ku radio ya Buganda n'omudinayinga TV eyo BBS ka TV ko okitegeera tolina kyogenda kumukolooza nti ogenda mu stoppinga oyagala tugamba nti ebintu byonna byakoze ebbanga lino obinamu omukono olinawo omuyambidde byakoze natuka success gyatuuseko olinawo omuyambidde gwe nga Mayiga mengo mulina emuyambidde Kyagulanyi mulina tulina okitegeera amaanyi gonna Bobi Wine galina agalina kulwa abantu so toddaawo n'olowooza nti ojja kwerimba mugenda mulwanisa ate tolowooza nti olwanisa ye olwanisa ffe eyo kijje kiteeke mu gagalubindi g'okitegeere oba okitegeera success yonna gy'alina mwamu mu makalediyo ne mu maka TV naye ate abunye mu nsi yonna si kumaanyi go gakalediyo kamwe kolooza kamuvumira buli lunaku si kumaanyi go si kumaanyi gaka TV ko naye amanyiddwa mu nsi yonna bokyaza ku TV amuvuma n'amuvuola ne kalediyo ani kubona amanyiddwa ensi emanyani kitegeera Mayiga tolina ogenda kutiisatiisa tolina nogo the young man has worked the young man yatandika ekintu kyeyatandika dda mu music career ye the young man tolina kyogenda kumukola ate tugenda kufaafagana mwe basajjamu abakulu abeebuza amagezi kubanga emyaka gibagenzeeko temukyalengerera wala twali tumanyi abambala galawuli mulengerera wala naye mulabirawo kumpi tugenda kufaafagana mmwe wano wewazze tugenda kugunda Mayiga tugenda kwambula obwo obusuuti n'obwo obukanzu ojjidde ddala mu politics gwe twagala otowa oda batukwate
ngaye mukuta abantu bafe balemedde mu makomera bali mu makomera bavunda mutusa abantu bafe kyova tobanyegako lwansonga ebintu by'okukwata abantu byoyagala kukwata abantu kutulugunya otowa oda batukwate ogenda tuwulira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere bassa abafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa febe bemuwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula kyabafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda bwe mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde eno ekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala. Okay. Naye mwe omusajja ono akyaliyo Sheikh ono akyaliyo oba ddala yafa kubanga ebigambo byayogedde ebigambo bye yalinga ayogera statements yakolanga Sheikh Muzaata yakolanga statements nga yakuba tochi mu future mu bice ebiribaawo owekitegeera eyo statement Sheikh Muzaata yali yagikola dda emyaka ndowooza mu 2017 awo we yakolera statement eyo era siri musajja mu Isiraamu naye njagala otwala omukisa guno okugamba nti Sheikh Muzaata awumule mirembe era Allah saba Allah awe Sheikh Muzaata ejjana era amusonyiwe na buli kimu ekyamusobako mu bulamu bwe. Kakati omukulu Mayiga manye tokyasala kitibwa ky'Abakatikkiro wazze we tukwagala kino nkolerera tugenda kugunda bw'oyagala okikakasa tugenda kugunda buuza ku kyaliiwo mpuuga tugenda kugunda and with the facts ogenda kiwulira kuba bulijjo omanya we bakwasa Ddamula oyagala nnyo okweyambisa ekitiibwa kya Ddamula okubeera nga olina engeri gy'okompulesinga abantu abanyigiriza bakakkane bakke wansi nga woyisaawo ebintu bya Mwami Museveni kitegedde nga weeyambisa ekitiibwa kya Ddamula kubanga baakulonda mukwata Ddamula ne weerabira nti Ebungereza kabaka waayo oba kwini waayo bwalonda prime minister Abangereza balaba nga ebintu byakola bya akola majaani bamuyisaamu eggaali kati gwe lujoyo kemabega wa Mengo nokola takatakawo okitegeera
naye ng'obadde ng'omukola nga tusirise nga tubiraba ng'obikolera mabega nga tulinda lw'olivaayo bwoti kati weetadde mu ttaala watugambye ogenda kulwanisa. Okitegeera bannabyabufuzi abatuma abantu aboogerera emipiira simanyi n'ebikoze bitya era gwe wagambye simanyi batukwate batusibe. Kitegeera nakulabye nga oli mu lukiiko oyambadde obugalubindi wenna okinnambuka oyogiza maanyi oyogiza ennugo fitina n'obukyayi wamuna olwokubanga abantu tukubanja Ssaabasajja Kabaka gyali ebyo ne tugenda kubizirira ddala era omukiga akugamba hati nozo biyite ebintu by'okuzaanazaana tituli mu kuzaanazaana oya mukiga yakuwoninga wagambye nga bw'ogenda okufaafaganya bannabyabufuzi nawe ogenda balwanisa ebala tagiza Kyagulanyi naye kankutegeeze kino Kyagulanyi totandise kumulwanisa kati Kyagulanyi obaddewo ebbanga lyonna ng'omulwanisa and as a matter of fact Kyagulanyi tewamulonda na kumulonda ekitegedde Kyagulanyi tewamulonda ekyo tukimanyi you envy the young man omuyinako ennugu jealousy olwokubanga yatubuusa ebigendererwa byammwe kati bifudde ettogge. You envy the young man. Ekyo tukimanyi. You envy the young man's success. Kati gwagamba nti ogenda kumulwanisa ogenda tandika omulwanisa otandise ejjo omulwanisa oludde ebbanga ng'omulwanisa kalediyoko oba lediyo wajja ya CBS wamugobako era kwe kuli abamuvuma ku makya emisana n'akawungeezi. BBS tajjaayo TV yo era kwoleta abantu abamuvuma abamuvuula ku makya misana kawungeezi. Ate saagala mwerabire waliwo omukazi omu yali akola ku Baba TV ya resigning yavaayo ekyamugobyayo oba ekyalo kiro okuresigninga byebyo kuvuma Bobi Wine kuba omukazi yagayinza naye siraga agenda kunzita batuvumisa omusajja tosiga obukyayi kyokka ate ng'omusajja tumwagala era zonna puroguramu ezibeera zivuma Bobi Wine n'okumulengeza ebeera order era babawo ebyokuvuma nti leero omuvume kino leero omuvume wano leero omuvume kino leero omuvume wano byeyo mayiga tukimanyi. Kati n'ekirala Iggwa agamba nti ogenda lwanisa bannabyabufuzi ku bannabyabufuzi bogenda lwanisa ni gwolonda toyina gwolonda era ba MP abakwewaza bagira kumanyika Bobi Wine ostegera oyina bolonda boyinako obuvunaanyizibwa zezindiga zabaddemu mu lukiiko zoyinako obuvunaanyizibwa zabaddemu ng'oyogeramu oyo Gasiya awo boyinako obuvunaanyizibwa omanyi mulina obuzibu bumu Mmengo tukimanyi bulungi gwe Mayiga olowooza nti ojja tiisatiisa Kyagulanyi tukimanyi bulungi tosobola kuendoosinga Kyagulanyi Mmengo tosobola kuendoosinga Kyagulanyi ku mulembe gwo under leadership tekisoboka. Akalulu akaggwa akabbiri abiri mugumu wamwendoosingako teyawangula n'abaka bakwewaza tebagira kumanyi ga Kyagulanyi bagira kumanyigo si kwe wagira tosobola kumwendoosinga kubanga tomwagala n'okumulonda wamulonda alonda mukama wo Museveni asitegeera. So mwali muyina omuze nti Mmengo era Mmengo yasibika eby'obufuzi buli muntu yenna ayagala okushininga alina okugira Mmengo buli muntu yenna ayagala okubeera nga awangula obukulembeze alina oyitira Mmengo era Mmengo mwikire Mmengo mukyale Mmengo mwamuzalawa okitegedde naye yakulaga nti akalulu akawangudde ffe twagenda okukizuula nga Mmengo ebigendererwa byammwe bya mwami Museveni era ebintu byammwe byemukola byonna bya mwami Museveni agenda ze mweza bwa Museveni gwe omuntu wotuuka okuviirayo n'otugamba nti gavumenti ya Museveni nongi nnyo okukira ku Yobote n'eyamini bali baali bagwagwa etugamba okay soko simbe wakati awo ku mulembe gw'Obote yawang'angusa Justice Ssekabaka Edward Muteesa omuntu omu bw'atera n'amutta naye ku guno omulembe guno ogwa Museveni gw'oli okutuwaanirako ssebo gutulugunyiza buli muntu buli Muganda yenna na buli muntu mu Uganda agolozezzaako
basenza abantu ku mataka, gutulugunyizza abantu, gubbye buli kimu, kuguno omulembe Abannayuganda, abaana ba Buganda webasinze okuwaŋŋanga okuva mu nsi yaabwe okugenda okukola obuddu obwakadaama. Segera ebyo ku mulembe gw'Obote byaliwo, ku mulembe gwa Amini gw'ogamba byaliwo. Statements z'ovamu zonna za byabufuzi. Inga ofevalinga oli mukamaawo naye kino tukikubuulira Mayiga tolina munna byabufuzi gw'olonda abeerawo ng'okimanyi. Ate tolina kugenda kutiisatiisa, totegana kutiisatiisa muntu yenna wano mbu simanyi gwe ogenda simanyi kukola otya. Wano chapa mu ngalo byali bya kiyaayi, kikyo Sheikh Muzata yakyogera. Yali yakigamba dda abantu. Etofaali wali mubbi. Kati gwe omulembe gwo obaddewo kikyo oyambye mu Uganda owo Muganda. Onyumya Masengere ayiwo ku mulembe gwa Amini. Katikkiro Charles Peter Mayiga bamutabukidde baagala Ssaabasajja Kabaka waabwe gwe baagala batambule naye tobanyumiza kintu kirala kyonna okuggyako okuva Ssaabasajja.